Welcome to the show. Basebone banyabo abatambula naffe ku mukutu guno ogwa Megaton Media wamu ne Nuruddin Ntege YouTube channels twese kubira nti otambula naffe yo najjo soberanga otulaba abali mawanga genjawulo abali mu Dubai abali Canada USA Bungereza Abu Dhabi mulukubira nti mutambula naffe nako lwalero bintu bingi bitambula mu gwanga Uganda ndabyekaawo abade Camille Jose Chameleone ababadde awo President Museveni ndoza yabayise ndabya abavubuka bangi bali bagenzo kubera nti begatta ku NRM bavudde mu nopo ne amasati gaabwe gonna babadde avubuka obanga 10 kati wa president gundi navaayo Jose Chameleone agamba nti president nange ate nina ebibinja byennina bana abali wano batono nkwaso omulimu guno nkulwanirire abalabe bo abakwerijjamu bakube mbasuula eri Chameleone abadde mukambwe nnyo agamba nti ate ye agenda kubeera nti ajja abavubuka abasinga mu nopo abakomyewo eno atugenda bena nga tuyitako ne ku nsonga ya Sesha Mayanja omukulu Honorable Muhammad Nsereko oluvannyuma lw'obutamuwa mwaganya kubeera nti yesi oba ayita mu kakungunta akokwesimbawo kuwa president yavaayo n'agamba nti laba bano balega ebibina bano alega bulezi bibina yagenda nti nayimbira President Museveni kakati ono ne kimunyiiza n'ayisaamu Honorable Nsereko n'agamba laba bano nti bavuganya President Museveni balega bulezi bibina bali wano bazanya buzanyi n'ayisa mu mpuuga n'ayisa mu Sesha Mayanja kati Sesha Mayanja agenze n'awandiika nti aludde okulya kagege nti waliwo ekyennyanja tebatera okufaananyiriza Muhammad Nsereko akennyanja ako kati abasinga bakitapuse ne bagaa nti alumba Nsereko naye Alliance Skin tukuna bena nga tuyitayo ndabyawo munywanyi wo Louis Light amugamba lwaki watta omwana bigambo bingi biri awo wonna tugenda beranga tuyitawo ajibuza ku bantu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya muli mutya gye musinzira yino okutulaba nze Nuruddin Ntege once again nga bwe nabagamba na once again erinnya lyo kati once again erinnya lyo nanti once again okuddamu okutegeeza kwandaba once again nkomyewo omusajja wange yampingattu agamba ki ajali mugambe ziri zigenda ziggwerera nzambala yambala nina abantu babiri abakuwenga tobo bajjukira asooka amuyita Silk Drew oyo ali mu America ali mu US awo oyo ali mu America katonda musajja wo oli omulala eyajja wano omujjukira eyajja wano yakuleetera ziri perfume enziwe enkambwe nnyo zino zitwala uzikuba jazindeetera ate oyo naziteeke yo nange mpaayo ebino si mmere gunyuma nnyo nga mpunya gundi mazzi oyina abantu bo baliwa bakuwa bosaba byakulya bamule bampangayo 10 nina n'abampanga laptop ne laptop gye nina yafa omusajja wo gyali Malcolm Musa agenda kumpa laptop yowe Netherlands ngambye tubatumirako oyina abagaggabo sigaza abagaggabo kale nsomera ku babo sirina mozo oyina Abamerika gwe mugagga wange gwe mugagga ngamba Abebulaaya balinga bakwana Jenny ngandira kunna nga bizajja bikulu bijja ne bikwana Jenny nebipanga wamujjoko oyo simwagala ngamba naye chamba mubbe yete yayita mugwe tajja ne kimubba teyayita mugwe rubega teyayita munze mbadde mmanyi nti simumanyi so abagagga baffe naje musinzira okutulaba Sub-Zero gyali ali Sweden kati naye edimeze chokola omugambe ko mugagga yakuwachi ajali mugagga ungambi basajja bafa Abebulaaya Sub-Zero mutumireko abera Sweden yawo musajja wa amaanyi nnyo mutumireko beba nfuniyo ku laptop kati oyagala laptop njagala laptop ndamusaba binene njagala laptop n'abasajja ba Sub-Zero namusajja bamita Seal Uganda Hassan Seal kati kubona wani ayinzo kikola ekya laptop ani njagala kuweereza abantu ayinzo kuyiwa mu laptop awo wasiimye nnyo Sub-Zero no Sub-Zero oba weesibako Sub-Zero gwe ajja kikola gwe mwesibeeko omukulu Sub-Zero andi wano ku mukutu gwa Megaton ndine Nuruddin Ntege netagero laptop emirimu gitambule mwami Sali mwami ate oyo kojja wange mwami Sali Sub-Zero mama wange yenna Lukwago Nchima mukwataganye nnyo atayagala omuziro gw'okufa kojja kati mba mutabani guli wachi nze kikakyo simanyi gwomanyi bw'omuyita kojja laptop nsabayo ku laptop ne yansiza ekyo obutonna busonga abumala kali Sub-Zero bwo busonga abumala
so kyekyabagaga tulina bangi bwetulina shortage yakugwa naye tukomeko kwabo so Kamiri noko olwaleero abavubuka nga 100 bagenze ne babanga beegatta ku NRM bavudde mu Nuupu bagendedde mu saati za Nuupu ne bazijjamu nga President Museveni ali wali ne babawe saati za yero ne tulabira wanti tebaziguze wali lubuguzi andi era nze ekisinga okunnuma nze sitakitegeera bamala okugenda kati enkyo ogenda kufuna yajambudde nga akyokizza ate wali twabadde tugenda kula kinaye siva mu Nuupu kati kyeŋŋamba enjawulo eriwo okumanya nti bano bakyuse bano tebakyuse beeyogerera era bajjenga ne kaadi zebalaga nti babadde eza Nuupu President muwa amagezi abayaaya abo bakwokesa bamuliiramu bajja ne bakulaga nti nno tuvudde mu Nuupu kuba t-shirt ya Nuupu nyangu yakufuna akakofira kangu kakufuna omubaaya babaliramu awo omulimu nabaga mujje ne t-shirt za Nuupu nate gwe muze kati muziviiremu wali buli agira bw'ati agamba nina abavubuka be nakyusizza bavudde naye ekyenjawulo ekiriwo nti bonna babikola nalabako era omuntu owa NRM awe Kavule nga naye ajjemu t-shirt bagiyuzaayuza awe ya NRM so kakodyo kakulaga nti turecruitinze so in one way or the other asinga yakifunamu because for Museveni ng'omuntu mu public image public eye waliwo ekifaananyi kyosiigira omuntu owa bulijjo ekimwanguyira ogamba abantu nno bagenda bava mu Nuupu ono omuntu atagawinga deep mu atasika nnyo biri byembuuziza nti naye bano baddala babadde ba Nuupu oba bayaaye bw'oli afuna abayaaye nabaga muzambale bagamba ekyebadde wa Munyagwa pirawo abayaaye bamuguddemu balwana bulwanyi Lusani yalutuukiriza eba tennaggwa wansi omwana yagitadde dda muno bwati abamu tebalidde eŋŋumi ebadde wana abaye badde besi bamwe bali bayefuso namba ya piraawo abaye babadde besi kati piraawo byaddala yawa piraawo piraawo abaawo kati naye wamanyi omunafutolia abamanyi be balya piraawo wa Munyagwa ate yatugamba Lusani yaffe tugenda gabana by'abamaanyi bayaye be bagabanye mu badiplomati ekifaananyi kyenkitegedde kyati lwaki aleeta piraawo kulaga nti abantu mujja kudda ku Lusanja buli omu alwaneko afune kyakola kyafuna nina ekibuuzo Kamiri Bebe Cool Eddie Kenzo buli omu kati mobilize buli omu alwana kulaga muzeeyi nti tukola ebigambo bya Kamiri bino byayogedde nti muzeeyi nange wendi nina abavubuka abange era baliyokkiriza mbakuleetereko ekintu kino ngenda kulwana nnyo abasinga bakitapuse ne bagamba nti Bobi Wine ono nja kulwana nnyo mu kutakuluzeeko mu kusuulira eri kuba mumanyi nabeerako naye ebigambo bino omanyi ng'oggyeko ebintu ebiri mu layini ebitegeerekeka Bebe Cool kamuggyemu kuba Bebe Cool ye abadde consistent nalebe full figure amuwaana ali Bebe Cool enjawulo gyeriko Bebe Cool ali consistent anti si we NRM nti akulimba ku makya abawa NRM afternoon NRM n'ekiro naye abasigadde abamu tubalabyeko leero ayimba kino byanfuna lulina akola ki however tekijjaawo fact nti abantu bakyuka eyali owa NRM n'agaa kati ekikondo akikubira Nuupu oba Munyagwa eyali owa Nuupu n'agaa kati ndi side eno naye ekisooka abantu abavubuka baba bayina Kamiliyoni abavubuka abalina tebakikulimba abalina nti yabatwala wa anti yabatwala wa nti bagamba nabo balina abavubuka buli omu alina abavubuka naye nti oli akugamba tulageyo ku bavubuka b'olina kuba abavubuka bakugamba okukakasa nti gwe olina abavubuka biralamu kubanga oli bamubuuza ogamba olina abavubuka nti ye provinga tulage togenda ku TikTok zo tezikola namba zikweziri bano bavuma anti ogamba abavubuka nti bakwagala bakukkiririzaamu tupimire ku kivulu
bw'otegeka bameka abajja kyekibeera mu kivvulu awo olyoka weesibe ku bavubuka ogambe nze mbakola ki nze mbalina nekino ekintu okumanya nze mbalina kati tujjeyo mwenna mwogedde mwenna mwategekako erugogo anti kati president mubuusa oli wagamba bwagamba abavubuka nze mbalina ng'omugaa tewali kizibu wategekawa tukebereyo tebaaliyo gyali miranga wategekawa nategeka kololo nategeka egundi opima mbupimi kati n'olyoka opima ani alina abavubuka kuba ku mudomo kitegeeza omuntu atasobola kujja gy'oli n'okukkiririzaamu takukkiririzaamu kituufu ekyo omuntu nga bw'otegeka cricket oval onnyonnyola bunnyonnyozi lwaki tebazze ng'ate enkuba teriiyo teri mbooko oval n'ogikyusa kati olza fikifa mike akyalina gw'alimba essaawa eno tewamulabye egundi asanga bakuŋŋaanyiza ne yeetaayi anti yategese erugogo nekimulya okitegedde ate yakirangidde ebbanga kati gundi alina gw'ayinza okulimba ani ono wa Lugafulo yani General Zamba nti abavubuka nze mbalina ne bwagamba aba hip hop bamugamba batulage gravity yenga anti nkugamba General Zamba ati yetabirimu ngamba ne bwabibeeramu abimutaddemu ne bwajja bamubuuza gozenga mulonzi baliwa bamugamba Omega 256 Zamba ogenda kujjanga muyimbi okitegedde Omega 256 nyinzo musonyiwa lwaki Omega 256 yakola concert ng'oluyimba lwalina olw'amaanyi mukulu yalulyamudde ate n'oli yakakola concert mu mwezi wiiki 3 emabega kati Omega sigamba nti abalina naye ye mu exoneratinga nakirabirawo namanya bwe kijja okuba kati ani alina abavubuka kuba kati bonna nze ndekera bantu bali wa president Museveni anti bonna gye bali twagala omubuusi nze mbuusa bano ba protocol abakebera abakola order bakebera ani alina abavubuka ekibuuzo Kamili atugambye abavubuka abalina kiryokke era nekino asobola obbajja eri ewani Bobby Wine n'abasigaddeyo n'abakokota anti bagenda mugamba sembera tikuwa meya abavubuka lwaki tewabayita bali tebannabuuka yaliwo ate awo oli ajja mubuuza ng'abavubuka bakulemerayo yamumma kaadi ng'oli abato anti kati nga we tulina okulabira oba osobola obba mujjako oli bw'aba akumye kaadi ogifuna ate ogamba olina abavubuka omusinga ate bwe saakuwa kaadi nga tewayitamu lwakuba ekyo kyangu kyakuwangula bajja kukugamba nti oli yali Erias Lukwago kuba ne Bobby gwe yawa kaadi era naye teyayitamu Nabira bamukuba paka Canada ali Canada simanya bangambye akomawo naye awandooka omuliro simanyi bananga ayogera Nabbi kati kitegeeza awaliwo draw nti Chameleone naye ayinza okumanyiza aga nti ndowooza okwesemeza ate Nuupu kyekyankubya anti n'oli buli yayesemeza Nuupu ku bwa mmeeya teyalabako kalulu Lukwago tebasinga businzi maanyi anti bandimusinze ku olwo ngeri gye balina abavubuka abavubuka batono tebalonda be basinga Uganda esingamu bavubuka si bavubuka pase naye era basinga kuba kulu kati bino ebigambo byonna biboogera ani ayina abavubuka ekigambo ani ayina abavubuka kiri tricky kuba bw'onombuuza ani ayina abavubuka nja kugamba Bobby Wine anti baagala bamujjako bo bagenda bajjayo bonna agamba nti asobola bamujjako yeesimbewo abalageko agamba nti osobola okujja ku Bobby Wine abavubuka weesimbewo olabe funayo akafawo okuyiikirizaako MP wakyaliyo omukisa weesimbewo ogambe nina bamugjeeko bano olaba amaanyi pulezidenti omugambe nkuwadde kyakulabirako kati neesimbewo nkukakasa nti Bobby musobola kubavubuka Bobby tasoboka kubavubuka anti gwe agamba nti omusobola bateekeyo bakusimbewo alyoka akooke olyoka otegeere nti ewala kisoboka naye wana city
kikalubamu. Kati eno teke gye bakozesa abamu mpulidde bagamba abano no banoonyeza kamwanyi baagala akamwanyi we kali ekituufu kiri nti ati kati strategy already zaggwa dda kankuwa ekiriwo head protocol bebe wa campaign ya president ye yakola dda list ne strategy y'okufuna abavubuka ne strategy y'okulaba abantu bagenda performinga batya ontegedde kali bino bitwogeramu ye president center ajja kuzibawa era akimanyi bano ngamba bano abalala atali bebekulu wayi bebekulu point ye ya kiri national ekikye taina gwa he's not convincing anyone he has been in NRM almost 20 years teyesibayo bwesibi kubesibako nkugambye ne wevulo yajjano yali emenye emiti mu 2 yasigala agamba oyo tanfuga akadingo tasobola abantu ne beetonda awo enkota z'amatoke bazituse n'abasekerera kati baakomawo kyekifuula bebe obw'enjawulo mu bayimbi bano abali ku gundi y'NRM kozi abayimbi bangi bali ku saidi y'NRM bebe kulu lwaki ali ku mmeeza kati ntukuvu okusinga ku bayimbi bannaabalala ye ebintu abadde ekigambo consistency kyankizo kikulu nnyo nti bano bonna bwe tulaba ali ne skin yagendako ewampuuga n'agamba tukoze endagaano okitegedde Kamiliyoni yakugamba wanuupu n'ate n'avaayo nga bamumye kaadi n'avaayo baagana okukanya because yajjanga wa mukwano ate gwe n'omumma kaadi yaliko oba ne mu DP yaliyo DP bangi ne Bobby yagirimu kakati bebe kulu ajja ku mmeeza ng'akulaga okuva ku ntandikwa timu muzeeyi ku muzeeyi kwatava bebe kulu nene lwatuka nga siweni ale nga wachi ye wa Museveni ayina lwatuka nga siweni ale nga ye wa Museveni kyawukanira wo mutu anti olumu avumirira enkola aba NRM abamu bwe bakolamu ebintu katuweerabidde abantu babali basatu abali kowa mu kintu kino ate president yabalonze asazeewo nga tassa asooka bebe kulu protocol owokubiri Hajati Adija Namyalo Hajati Adija Namyalo kiri ekigambo kyenkugambye nti consistency abantu bonna guno omwaka batandise okujjayo fayiro okubagana okulwanyisa Hadija Namyalo byakoze emyaka 5 atabo mu kibiina bennyini ga bamulwanyisa because balabe ekkoona lya ssente lizze kati ate ye abadde akola nga tewali ssente abadde atulagako nga ssente zino entono zaafunye Hadija Namyalo azikulaga nti abavubuka bajja kuzifuna abakadde bajja kuzifuna abakyala bajja kuzifuna bamalaya bajja kuzifuna n'awangala nabo mwaka gumu mwezi gumu paka 225 kati Hadija Namyalo ekyo kyakoze tekibangawo ne bagamba mbu owa president's office ate yali mu kutegeka akalulu obeera bwezi party okumanya buli kibadde kya secretary general Namyalo tazanyi baali ekololo nga teyayina gwali era akunga nga yakungira NRM n'ekibiina era olutalo lwajjaawo kafungula nkete nti Namyalo talina kukibeeramu ne batandikawo kumukuba left right center misambo nga bw'omumanyi neetunuulira eri n'agamba muwala wange yaba yagopimye mudda kifu muzzukulu andazeeko emyaka emeka 5 kati bino bino mundaga nti Namyalo tasobola munda anti yagamba buga kyangu nnyo emyaka emeka 4 buli omwanda ge byabadde akola anti bagenda nga tebajja gino gye tubadde mu ntebe gye tubadde mu kisanja kino gwe tulage ebirabibwako nga buli afulumata dda buli afulumata dda adduka misini buli Namyalo yaloga president n'abaga nedda n'abateerawo ne deski bajje wa jeno jenani sajja kwogera linnya lye bajja kunkayanya jeno mu state house n'abagamba babagambye fayiro muzireetera nze jeno nalweiso fayiro muzireetera nze okulaga nti mubadde mukola tubirabeko nga ne mu public omuntu bamubuuza mwami gundi wa mukyala gwo mubadde mu aha
ono yaliwa n'abagamba but wawo otalabye Namyalo. Namyalo ne bamussa ku tebo wali. Chief Mobilize. Chief Muzzukulu. Of course, Secretary General toyina bw'omugjamu. Twadongo. Tadong. NRM Twadongo nga tosobola mujjamu. Kati akatine kakwatwa abantu bameka. Basatu. Bebe Cool. Twadongo. Chief Muzzukulu Adija Namyalo. Ekintu kyali kitya wano mugundi yasooka wano ekololo. Njagala ompisize isi. Andi kati kano kyenkuyisizaamu. Bebe Cool ekololo teyalinga muyimbi. Namulabanga ayina atudde na kukizira akuta omuzira yalinga mu tesi omukulu. Yalina ne radio call amaninga buli kintu. Bebe ya wagundi Jebbi radio call. Jebbi ayina yiye. Jebbi yajikute najikira bwati. Gwayita. Kakati. Omukulu yayita ne president. Kati mugamba je. Ready. Namanyiga bamuwa manji. Bebe Cool yayita president kati mugamba je tuli ready. Kati so kyali kityawo abataaliwo kuba twalaba obujagalalo. Andi ekyali ekololo kyali bwe kiti tewaliwo obujagalalo. Just nga aba wo wali obujagalalo. Gadaba yakangula eddoboozi. Ati obujagalalo kitegeeza nti waliwo abali mu kulwanagana. Oba abantu beekubye bakola ki? Naye teri muntu ategeka kivulu ky'abantu 5,000. Bantu baali wali. Kuba kololo yalina abantu 5,000. Kati president wano of course wabaawo abantu abagamba nti nze nzire eri. Aden Skinda ze n'abantu be ayagala kuyingira ate bamutegekedde VIP side ate ayinamu eggaali y'abantu Banurudini ababulijjo bamugamba ogenda yingira n'abantu bameka batano bano musululu moja wali kapiteni Mudogo momoli ko yete kisoboka bano mbalekera eno timu yazze tuzze kuyimbira president ngate Aden Skin mutuufu ate nga n'oli wa protocol ali ku gundi wano ku security naki aye naye mutuufu bamugambye tokkiriza mu yeye guzisala ku deno kati yobo yalaba abajja nga bomanyi eggaali bwe ziba bajja badduka bagira bwe bawanise ebifuba kati naye n'agamba oda kutoka kwa mkubwa mu yeye hapa teri kusala Bebe Cool kwe kujja ata yamanyi bulungi abantu be tono muyimbi bava kubagala ebitiibwa bagala respect eyo kali kwe kujja mangu muleke ono mukibi nawe aliens kakana wano wazze okay kati mutambule n'abantu bamwe era amulaba yamugamba nga yamugamba nga ati funga mudomo yako ebigambo biba bitono nasirikirawo ati banzule ya namugaye kireke ono mugambe ki kati tambula ogene ne gaali yo ali ku protocol anti kubaye overall nalabye ne full figure ya kikoje munyo anti kati full figure wano muzindalo ku muzindalo yabasooka mu wano full figure ozunga mwanyinaze genda dio kuuga bangamba nga mwanyinaze nti ogenda dio kuuga oira bababuza omwana wa full figure mama oyo ani full figure ozunga kuli flower flower nga abana abasiri mwanyinaze bamumanyira bumanyizi naye yasooka waawo ndowusa akola ddi omulagira Ndawusi full figure yasooka mu kintu wali nasooka nnyonnyola abantu nanno eniale muyo mulundi guno nkambwe bali kulukinze bulungi ali kati bawadde muyimbi ekintu yamanya ya Mr. Masanyu nina gwe nabadde naye nangamba bana abayimbi ng'ogyeko Bebe Cool ye of course nga wogambye nti ye saidi yetu gimanyi yeteri amutawaanya naye bamutawaanya era waliwo amukuba ebikono olaba kuba Namyalo ngamba eno mu bantu teri amugamba oyo wani amanyikiddwa kati bana abayimbi nalabyeko abamu bagamba tugenda kubaboola tubaliza akalulu agamanyi tegakyaliwo gaddawa nompo bagenda baboolawa ani gwe bataboola bigaye bamuboola n'atuuka n'agamba kanzikakkani kati n'akola kyanti big eye bamuboola n'alowooza amaanyi bantu be bamuboola olwa Nuupu n'agiyingira
Nakola concert last year mu December banga 12. 10 awo. Taliki mugamba agiseyo omwaka guno. Si muntu w'abantu. Kirala abantu buli omu kiri kyegambye abantu abeetuma nti abavubuka nze mbalina. Kale ne bannaffe abanupu balina ekibalooza mbe balina abantu. Teri ayina abantu. Abantu bagenda eri muntu abasanyudde nagwe baagadde. Bwe ntayina abantu. Ani nkugambye ayina ababe. Si baawa abantu. Basanyula. Ayina ababa abamukkiririzaamu abamwagala. Naye bwe ntasalirawo bantu balala. Mboyo temumuwagira. Kuba abantu bafuna that perception mu 2021. Bobi Wine kigaana nti nkugambye abantu nga Kabakko bali makindye ne wasala. Nendaba Big Eye. Nentebe ya Bobi Wine bagissa mu maaso abantu bibiri. Zex birangirangi. Eyo kyamusala. Abantu ana. Naddoka alina bwe. Segedde. Kabe Mickey Wine munyendo n'ebivulu babijjayo. Nga tebiriyo. Kiki? Oyina okuba endongo yo yeyina okweyimirira. So Sentu Gundi yagambye. Gundi tagamba. Agamba naawe oyina kyoli. Akuya agattako bugasi. Kani nkugambye gwe nonyeza yali talina luyimbe yafuna abantu. Tewali. Nti olwokuba Bobi Wine yagambye mbona biraba n'abami basooka ne babeera naye bana executive kyamusala. Ng'ate wa Firebase Zekisi n'omukulu n'alanga n'asitula n'agenda bina. Ate Bobi ababutajja bandi badde bakamubongera okuka kuba yajjayo n'eggaali y'abantu ana. Kati ababutagireeta kati kyegamba nti anagayiza kukola ki? Ati kyenkugambye nti ababutagireeta okusudiya we yagadde. Sebo mukulu ajjako n'abamugoberera abagamba mukulu baba gyaliyo nange gyendi. Naye era naye ajja n'ababi batono. Kitegeeza Bobi Wine tasobola kulagira. Alagira n'ebikoma. So kati kino bana bagamba akulagira oyina abantu bwe tobalina tebajjaayo. Bana bagamba nti bagenda kuwa President Museveni abavubuka bamulimba bamutimba bbuli. Babalinayo ko. Balina bye bagenda omuwa naye nze nga bwe protocol bwe yatambudde. Strategy zaggwadda. Bano bamala budde. Bano bwe nkiraba nze nti President bamulimba. Bamulimba. Protocol okujjako nze ngambe nga Bebekulu ne Namyalo bwe baasazeewo ne batuula. Bo balabye dda abayina abavubuka bo babadde ku ground. Okumala ebbanga nti Namyalo abadde ku ground etaano. Bebekulu abadde ku ground. Kitegedde. Kati ya Bebekulu yakiddamu n'ebbali ali international. Kati n'atunula eno abadde obuservinga bulungi. Abavubuka abadde balayiminga nani well. Ani akola ekintu nsi neva ne gaffe ku Gundi kwe tutava. Ebyaddala kamiliyoni abavubuka abalina. Kenza abalina. Alien Skin abalina. Nnyo. Naye obuzibu buli bakubuuza. Osobola okubalagira. Kikola kino tugenda wano ne bajja. Kuba omanyi abawagizi ba Bebekulu abasinga baafuuka b'NRM. Si bonna. Abasinga. Kali n'abawagizi ba Alien Skin. Abasinga ebyaddala. Tebawagira Bobi Wine bamukyawa. Abasinga bakyawa Bobi Wine. Era endala ozisanga bafaafaagana naye. Fanya fujo wewe. Bamuvuma kino abavuma kino. Ate nga batandika abawagizi bani Bakyagulanyi. Kati oyo ayinako ku influence. Naye aba internet. Lwakuba ekizibu kya internet. Erina nnyo n'abantu bano banadduka mu ggwanga. Babeera nnyo. Nga tebalonda kiba nabadde nkuba ebituli mu Kyagulanyi. Tewabaddewo. Nga mmugamba. Tosobola kuva mu kunominatinga immediately. Gwe speech yesooka n'otumira bali Bulaaya. Yabatumidde. Bwe yabadde ku Electoral Commission of Press gyasoose okukola. Press conference gy'osooka okukola nga wakava wali. Bakutera waawo n'oyogerako eri eggwanga. Yazze mu kuwaana abantu bali Bulaaya, bwe ndiba mpangudde mujja kudda. Ffe abalonda bali Uganda, sooka kuffe. Kati bali bazzeeko. Kati senga abadde nga gwe Bobi Wine speech yandibadde eti. Tandika. Nga nze Nuruddin. Gwe Nuruddin kola yiyo nga yakyagula tukkiriza. Ajja ku saagala abifune.
njabbi kubulira bbali ate kati ogikubyemu Kyagulanyi andi nkugambye kati naye yabadde mu public eyange ebadde bweti nti ezo messages yawadde nabadde nsooka kuzzaamu ssuubi bannayuganda abali e Uganda ntya byabagwamu dda ati yorida ayina essuubi lyabawa nti bw'aba afuuse lye ŋŋamba nti bwe mba nfuuse bwe mwebeereramu ne mulonda Kyagulanyi kati ne tutunuulira ebizibu munnayuganda agirimu kati nga nze naawe biki byatambuliramu emisolo emingi gyekanami ensoma embi sukulu fees ennyingi ennyo okiwulira kati ne ntunuulira n'ebyobulimi ebintu byange nga bimeka bisatu emisolo mingi nnyo n'embalaga bwe ngendo gikendeezaamu nti bwe nkendeeza emisolo kangu ekyokola kati nze Bobi Wine anti kyobadde osaba nvuddeyo mmaze okgira oyambadde bulungi essuuti yo nti nze Nuruddin Ntege agenda okuba president neno nze nzija mu 31 olinga Jemba Jemba bamperekera namugambye dda azali mulumunga komedi asusi nakigambye dda kirudde nnyo mugondo naye kansooke mpulira abantu nandigambye abantu kati njogera seetegese kuba yeetegekedde omwaka mulamba agenda kwogera bino bw'anaaba amaze okukola ki n'afuna ne ttiimu naye nze bino bye nandiyogedde nti Uganda eri ku level esobola okufuuka region supplyinga goods ku bantu Kenya, Tanzania, Burundi, Sudan, Congo, Rwanda paka Burundi noza najogedde naye olw'emisolo emingi egyekanami abantu bali tebakyasobola kujja wano so ng'emyaka 3 emabega abantu abo basobola okujjanga ne bajja mu Uganda ne basuulawo ebintu ne bagenda gye tuyita business hub kati Uganda nga njitadde mu mbeera ngenda gizzayo ku business hub Munnayuganda agenyerwe mu basuubuzi bano abava eri kuba yali akikozeeko naye emisolo bwe gyali nnyo ziri enzine zitandika okwegendera eri kati nze ngenda kutema emisolo ng'omusuubuzi oleeta konteina wiiki emu neggwamu n'okola ki noddayo konteina neggwamu n'okola ki noddayo ate sigenda kufiirwa musolo kuba bwe ngusala kitegeeza ngenda kufuna multiplier effect lwaki omusuubuzi kati omusolo ogumugibwako bamuggyako miliyoni 2.5 eno sweta gye yasubula omutwale China amaliriza agitunze emitwalo 5 asobola okugyayo omugundi so nga bw'aba agimaliriza egwedde mu mutwalo China nange najja ne mmujjako akakaaga toto agenda gitunda 2 oba 2 alyeko 10 ebbeeyi eremeko ekanama Banurudini abayetaaga esweto no bagenda gigula mu bungi mu busobozi saate bwenjireka ku musolo gwa Museveni gwa levinga ku bantu Banurudini bajja omu ne maliza nga container njitundidde emyezi 6 yadde wanzigyeko omusolo mungi watifu nze njikuggyeko sente ng'ogenda tunda mu myezi 6 ogenda tunda container 15 ngenda kufunamu omusolo naawe ogenda kufuna sente naawe akusubula kaafu ne sente bannayuganda batandika okufuna sente ekizibu kya bannayuganda bwavu malemba gambe bajeti yange egenda okusooka ng'oggyeko okutaggulula ebintu my first year njagala kukwata bya bulimi ntya ndiwe priority bwe tubanga bajeti ya Uganda ena trillion 7.2 njagala tugezeseeko bano babadde bajiwa trillion 5 njagala tukwate trillion 10 first year tuziteekemu mu byobulimi naye nga ebyobulimi tubirima ebiri modernized sikasimo ngenda kugula waliwo buno obugundi bwe baleese obukumbi bw'Abachina obugera kakusika kakakako ngenda nakagula ogenda kola gym ngenda kagula kakola ki anti eka kajima kayima eka 3 mu lunaku olwo nina ngomanye ekibeera awo mpugaye bakalima abantu bavuga tractor nyako bano okamanya amanyi g'okozesa bakalina nyina mukwano gwange
akatunda awo nina gwe namulabye ng'aliko bw'ati kamutwala gy'agenda bw'ati ngamba kale ebyo bulimi ebyo bulaba ntya Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda, Congo, waliwo n'ezo paka eyo Malawi, Zambia. Ebyokulya ebya Uganda bibawoomera nnyo. Kati njagala mbimodernizing. Bannayuganda mbaterewo ebyagi mu buli wantu. Mbaterewo ntino tulina akatale akali standard. Bijanja. Sibino kulima miwogo ne jikudibirira. Teri bintu bya kusala bei. Ndaba wano kasooli. Obitegeere ebyo. Bamulima ne bamulimya akajanja. Abasala. Kati bwe mala okukola ebintu ebyo. Omulimi agenda kuyingira nga talimira bannayuganda. Olimira population za zinesi zeggami obukadde nga 3.5. Munnayuganda agenda kufuna ssente. Era mu mwena gye muli. Munnayuganda akiwulira nema. Njagala tuveewaawo. Ngenda teka tractor ku bitundu. Kugombolola. Ezisuka ne kugomba ziwe ku parish. Kuba Uganda ya bulimi. Sireka tractor emu. Njagala nga almost buli ero si muwandiika nti wiiki eno y'abagundi tulima nimiro oba ekyalo kirima nimiro za wamu oba ki bamala okukola emirimu egyo gyonna abantu bano bagenda kufuna ssente abalimi nkwate emmwanyi tugireko janga tuwangako katono emmwanyi ogiwulidde ani lwaki emmwanyi giteekako ku bulimi anti ngamba tukyasinzo ye gundi ye main cash crop eyo nti emmwanyi bali bakyusiza ne bagamba nti ennuuni kati asimain andi bagamba yabbeeyi yo ennuuni eyo yabbeeyi eri mu bukadde busatu ennuuni akokola baako bagamba nti naye kwatirako emmwanyi njiteeke mu mbeera nti omuntu waddembe okulima ebikolo by'ayagala kuba bajjajja baffe emmwanyi tebaagirimaako nti gwerema booti naye tuteekewo endokwa ebyaddala za bwereere muntu kasoba ng'oyina ettaka tuteekeyo n'eddagala n'abalimisa tuteekeyo n'eddagala nga tusobola tweweeyeko emyaka ng'egi ebiri nga gavumenti eyinvestinga mu bantu nti n'eddagala erifuuyire emmwanyi z'abantu gw'otusongera busongozi tuteekeyo omusajja ng'ajja oyo afuuyira ggombolola y'egundi balinga naye nga eddagala lyetubafuuyiriza lya bwereere gavumenti yeribawa kati emmwanyi zino bwe zituuka okukungula akatale weekali nga tukooka tukugamba twakuteekamu emitwalo 2 naye ogenda kutuwaayo 10 gavumenti yakuddiza ate nga n'akatale weekali kati emmwanyi eno ekitegeeza egenda kufuluma nti kuba Uganda efuna biliyoni 2 eza dola 1.8 biliyoni eza dola mu mmwanyi Uganda omwaka ogusooka ejja kufuna biliyoni 5 eza dola omwaka oguddako tukole multiplying twongeremu amazzi twongere ki ebiri practical bisoboka zezire trillion 10 n'emmeka 15 zade 15 zenyonge zembadde obulimi kati ngenda okumaliriza njogera bigasono mulonzi we Uganda school fees ayine somero nga tosobola kusala fees zireke ligali amasomero nga kendeeza omusolo nze nga government ekendeza amasomero kuba bakola service eriki eggwanga school fees nazo tuzisale kuba maze okusalako naawe emisolo gy'obadde owemingi abaana basomenga omuzadde kuba gadi omuzadde aweerera omwana kakadde milioni 2 paka ku milioni 5 almost aba international sibagenzeemu mitwalo 5 naye basoma kyekyo baliyo n'abali mu 14 kiki kye basoma ekyo bamalosoma nga tebalina kati kiki bagenda okusoma ekyo tekinika eyinza okitunulamu n'abalala ye yandibadde speech ya Nurdin yasooka okay ojanga twongerangayo enja bongera boni gundi muganda wo mwanyinazi ne gundi full figure ne kusasira kiri kitya nala byaleeta toni olina amuyimbira akayimba kabogere rarara mwanyinazi kikinga alimezaamu nnyo nako mwanyinazi yakusuubiza okuva ku ntandikwa full figure nti togira tagaba wini agenda bako baba kusowe semba bakasite omanya nti wamwogerako ate no celebratinga just naku sababu tafa ninga kumanya ate teri ya mukuba mpola abamukuba mutabusi bali bagala kumbulizaayo bakubali abamukuba nenga abana abamukuba ku social media wakati webuuze
Fulufiga alwanye n'omuntu gwate oleta bya presidential advisor alimba sir advisor alimba talina tategeera kati okulwana na bino biviirayo wa kitegeeza obadde n'obusungu kunze wanoonya dda time enkola ki endeetera kati naye n'agamba tewali buziwaleese yaŋŋambye abantu abo baagambye sirina byama mbo sikuma kyama abina n'agamba mugamba sikuma byama kimmenyedde emyaka aga kyatone kankite tannakita nno bulungi banyina se yagambye butono ono bo waliwo yamukwata yakwata tone ofuna mwanyinaza agamba kusaasira oyo alina omwana omukulu Serugga tamumanyi kadi kirina buzibu kyekyo anti ayagala Serugga akimanyi yaako oyo omukweka yego bamuwanga omukozi abeera nawwe layira mwanyinaze bwagamba yaŋŋamba buuza Amina mwanyinaze tatugatta buuza Amina yaŋŋamba bwe mankulimbye buuza Amina Amina yali muntu nfanfe wa kusaasira n'agamba omwana waffe tumulabirira ate mulenzi kyamulina ne mugamba mwanyinaze ekibula kitubireka nti nze ajja kyegaane omwana nze mulina ne mugamba ebyo bireke kizibu ky'okuba oli n'omwana nti njagala ekirungi kitalina buzibu yakweka waaki amulaga ensi nga bali abalala babakola ki babalaga ekirala omwana kaveyo abantu bategeere omuntu gwe badiringa naye wa myaka emeka yasazewo muswaza tamuswaza nagaye mwogera buli omu nga bwayogera ku mazima ga munne kati nono ali ku mazima ne mwogera ekyo kati ekyo kirinako ki naga ngenda kutwalako ne kuki uma kindi awo abantu mbw alina abantu bekyeyimiriddeko babanja kusaasira okufa obufe okuva nju ku nju ne mwogera kusaasira oli mukazi kaakati waliwo olutalo lwabwe ne mugamba mu nsi teri muntu gwe batabanja n'agamba bino biralamu bwe naba kukuŋŋaanyiza ojja kutya abambanja nalinga bannobati naŋŋamba nti abamubanja ne mugamba buli muntu bamubanja ate bino byabo naŋŋamba nedda naŋŋamba olina gye bakubanja emmere nanga nudi niwewole olina gy'ogenda woteri ng'olya wano n'olya wano ne mugamba kikwataganirawa naŋŋamba engoye zoyambala neewole mugamba neewole kitegeeza nti gulangoye zaabwe naŋŋamba kati bwe byengezako okugamba byebintu bye ŋŋenda okuta abantu abannumbagana waliwo gwe babanja engoye okuva ekibuye paka ku mubaraka ng'oyambuse buli ka botiki yakewolamu engoye omu musajja okitegedde naŋŋamba omulala oyo gwolaba yali ampumizaako olugongo n'emba akasajja k'obuba kalina amabako ne mugamba sibitu naŋŋamba omusajja oyo bamubanja emmere ewa Luuna ewa Misaaki simanya ngani atakulambirawo bya mmere yategeera ati bagamba bali bamanyi makwano be bamukubiramu abayambe ababanjize ababakuba aŋŋamba nti abasajja abo balaba naŋŋamba yagamba mbeera mu kubonaabona ne mugamba kyekikubonyaabonya naŋŋamba abasajja bano banneetekako ensi nerowooza ndi mukwano gwabwe nti fulufiga fumita emboozi kati mukulowooza nti ndi mukwano gwabwe omuntu bw'abalemererwa nga addukirako ewange muyambe kati oyo w'emmere makindi yonna atambula anyizi bamubanja emmere makindi yonna atambula anyizi nga ki ekimunyiiza mbotayagala bamuyite ensonga za alien skin kati ziriwa alien skin ndaba muntu oluwilayita amuli bubi luwilayita eva ku alien skin lwaki yalese odi yenkambwe kunfa okufa mbwekiri alien skin aveko manya luwilayita ave ku alien skin ebintu ebimu okufa kunene naye bw'onnumiriza nga tokakasa nti nze nasse oba oyonoona erinnya lyange akituufu kakali n'abantu abalumiriza ennyo alien skin nga bwe yasse bandikagwamu muveeyo nga mukakasa nti ebyaddala beyond reasonable doubt
nti ekintu ky'okusibako omuntu nti yasse omuntu anti ogundi yeyeyogerera fayini kooti ne poliisi bisalewo kooti ne poliisi bisalewo era kyensaba poliisi ekwate alien skin n'abalenzi be nga bwe bagamba neffe abantu okudde no ne tulumiriza alien skin yasse musajja wattu ekintu kindabanga ekinene okuntu waliwo ekintu kyebakwogerako ng'olabanga ekyokusaaga era yagambye naye kizito yagambye yakoze ekiraamo ekikambwe bwenfa waliwo bano ba hooligans baba banzise era alien skin musajja wattu alina abantu abamufuukidde akayinja nga bwe ganya omuntu akuteega nga wali wamutamadda mwogera ku kufa n'oleeta bino mwogera kutya n'ogaa sinaaba mwogera kufa n'ogaa sirya mmere mwogera kufa n'ogaa abazadde bo mwogera kufa n'ogaa ate teyasoma kati obuba bukyayi bamuyinako bukyayi abantu amu bawala na alien skin kino ekiramu kye yakoze naye yabadde atidde however yo poliisi eveyo ekakase ekyokubiri ekyeggaali eyina kapasite egamba nti ono yatwogerako katumukakaseemu ebivaamu bye bino ojja kusika omuntu nga bulijjo atambulira ku mpeke omuntu teyeefiira ekyo nakyo kirowoozeeko nti bw'oba oli mukozi wa ffujjo waliyo abakola effujjo erisemba omuntu nga yakutusaawa ate nga bamulaba kuba ekizibu ekiri mu ffujjo ly'e Uganda kati eririwo olina okukola effujjo ate ensi erimanyeeko nti wakola ku ffujjo nti oli mukambwemu ono ffe twamukubye kati bw'omukuba olumu mu kulaga wano bwebanga bye bituufu omaliriza ate gwe kennyini weewaddeko obujulizi nga bw'olaba ebyali ku Nammeere nti bannammeere yamaliriza alina okujja ku poliisi kuba mu ntandikwa weewaana nti Nobert yavaayo nga yeewaga yatandika kwegalira abantu mu nkubiro abidex mugambe banfunye bannina wano kuki abasajja bannina wano ku gundi banene be yali alina be bashalom kyokane shalom yali amanyi Nobert alina abanene kumbe tayina anti kati ebintu bino bisituyambyeko abantu basibyesibyeko bagenze bakakasa nti enseno no gigatta gwoba munenewo finally kusa sigundi afaki ono wakabiri mukwano gwo ani anti banji kusaasira sesha akoze eki posi zakola akagegi nti ayagala kulya ku ngega musaawe eno ebinnyanja babiwera ensaawa zino ali ku nsereka alumba balina ekyennyanja kye bafaananya aserekaawo kati ye kyayagala okulyako nedda ndi kiri bwe kigwerawa nakugamba bwe nti abaavuma full figure n'abavuma bubi paka ku baana baabwe tebakkanya gye balina kuvuma kati bw'okwata station n'ogamba kino ekikazi ekiregaabina kyagenda tekitegeera expect kati negundi aleete retaliation ebejja kati kyekyo negundi yabadde n'obusungu ate muganda wange Nsereko agende mpola ndi muwagizi we mwagala nnyo siri ye ng'omuntu muwagira ebintu bye musajja mugezi nze nzikiriza nnyo omuntu omugezi zo speech zolaba zembadde nkusubira yandizikoze abadde ajja kitukolera tugiwulire kakati Nsereko ayinamu omusumaali ogwamuyingiddemu gwalina okukkiriza nti gumulimu gutya Mpuuga gwe yabadde alumba yabadde mutuufu omulumba naye Mpuuga agenda kubuuza Nsereko oyagala nkuwagirireka emikono nze nagaanidde emikono gyo bakunominate wali oyagala nze njokye leero ŋŋambe mpagira Nsereko gaana okunominate ng'ate nkya nkwataani kati Nsereko Muhammad Electoral Commission yamukoze bubi simanyi ensonga gye baawadde bino yandibikoze after nga amaze okunominatinga but baba tebannakunominatinga Mpuuga abeera exonerated lwaki kuba agenda kukubuuza oyagala nkuwagirire wa kuba ogamba naganya okukuwagira naye nkuwagire wa nze navuddemu kukakasa nti gwe wewoyitamu nkuwagire nakirese mu bbanga kati era Mpuuga aliwaddemu okugamba Nsereko nti nze nali nnindo male kunominatinga alwo nzijeyo naye kati gwe oyagala nkuwagire ate nkyangambe kati naaba mbunga bubunzi so Nsereko agende wa Bobi Wine nga bukyali
obe wa Munyagwa Munyagwa olusanya weruli olusanya weruli n'abayaye balukayaniramu Munyagwa waali ne Museveni gyali ne Bobi Wine yasalewo oludda lwagwa basibuli okay bwetyo tutambudde tukugamba na gye twatandikidde webale kutambula naffe nze Nurdin Ntege musibe bulungi mweraba assalamu alaykum wa rahmatullahi